Jan Media TV amawulire agakagwawo n'amawulire agafa mu nsi y'aba celebrities n'amawulire agagenda maaso ku social media wano ge tuba tukuleetera era tukwebaza gwe eyanyiga akade okusobola okubanga boligulire liba lyakagwawo osobola okubanga olifuna. Omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto, ono fena tumanyi yeyita Zahara Toto Field Marshal era nga ye nannyini kukalakata abayimbi omukyala omukozi wali ku NBS Television. Omukyala ono olwokubiri oluwedde waliwo ensonga ezamuguddeko ye ne boyfriend we amanyiddwa nga Ruben Robert olw'ensonga nti beekubye bubi nnyo. Ensonga ey'okulwana kw'abana ababiri tennaba kuzuulibwa lwaki beekubye n'ekigambibwa nti Zahara yakubye bubi nnyo boyfriend we to an extent nti yamukubye n'akuba n'omutwe wansi ne bamuddusa mu ddwaliro ng'omusajja ali bubi. Kyewuunyisa naye ng'ate kituufu naye nga kino ekikolwa ffe tukivumirira. Okulwanagana kuno tekuba kulungi kubanga omusajja omuttiraawo naye n'ekibuuzo kiri nti Zahara nga gwe tumanyi ng'alabika ng'omunafu akuba atya omuntu. Anyway, ku Jan Media TV ffe tukuwa bigenda maaso ku social media n'ebifa mu nsi y'abaselebu bammwe okusobola okubanga yonna gy'oli oweebereramu mu mbeera ya karantine okusobola okubanga otegeera ebifa mu ggwanga. Commentinga, likinga, subscribinga.